Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira anyongera okubuuzaako gy'osinzira okubanga gy'otulabira wasuze otya wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi awo wennyini nnyini w'osinzira okubanga olabira Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade aka notification abere nga tomissinga nsonga yonna ate mu ngeri y'emu nja kukusaba osharinge ensonga eno bw'obanga osobola kwata link eno ogisharinge mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu a message eberenge etuuka ku bantu ab'enjawulo genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire wa w'osinzira okubeera ng'ate ogoberera ensonga eno neebaza nnyo baganda bange abali ettaki abasinzira eyo ne baba ng'ate bagoberera Red Zone TV neebaza nnyo nammwe abasinzira mu bifo ebirala byonna omuli amawanga ga Bulaaya mu Amerika mu Buwarabu n'abalala bonna naddala mmwe abali e Kampala kyemukola ate kyamutawaana nnyo. Amawulire genjagala okubanga nkuwa nkakasanga abasinga obungi mwagalabyeko waliwo ekiwandiiko ekyaliikinze waliwo ekiwandiiko ekyatolose ne kiva mu mikono gy'abasajja naffe ne tuba nga twakifunyeko kopi ekkomera ery'e Luzira erimu ku makomera agabadde gamanyiddwa okubeera nga gabudamya abasibe era ng'ekkomera lino liteeberezebwa okubanga lirimu ku makomera agasinga abasibe abangi mu ggwanga Uganda. Nakugambye ekkomera lino liina abasibe abakunukkiriza akanaana okubeera nga bali basibe mu kkomera lino ery'e Luzira newankubadde nga kapasite yaalyo eragira Luzira batugamba nti bagizimba ng'eteekwa kubaamu abasibe 107 naye nga wetwogerera abasibe abalimu bakunukkiriza akanaana okusinzira ku Nile Post batulaga nti mu kkomera ery'e Luzira mulimu abasibe 707 naye nga mu mateeka likkirizibwa kubeera n'abasibe 107 kati ekkomera lino ery'e Luzira erimu ku makomera amanene mu ggwanga Uganda amakomera jukira Uganda erina amakomera agakunukkiriza 300 okusinzira ku statistics twasembayo okubala nga Uganda mulimu amakomera oba kye bayita prison facilities 249 nga Luzira yekulembera amakomera ganira nga lyekkomera ekkulu era aduumira ensonga za prisons gy'asinzira okuba ne office enkulu n'aba ng'ate akakkalabya emirimu egyo kakati okusinzira ku lupapula luno oba ku byama bino ebyaliikinze njagala okutegeeza nti mu mwaka gwa 2022 waliwo ebbaluwa eyali ewandiikibwa ng'eva mu mikono gya Museveni okusinzira ku bbaluwa eno eyali eva mu mikono gya Yoweri Kaguta Museveni ng'egenda ewa minisita we avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga amanyiddwa nga General Kahinda Otafire. Abasajja bano bakola pulaani ey'okubanga bafuna kampani ey'Abachina egenda okubanga ewali ekkomera ly'e Luzira bagenda kuzimbawo kye bayita 5-star hotel. Okitegeera bulungi nnyo kye bayita 5-star hotel. Ebbaluwa eno yasomolwa yawandiikibwa Yoweri Museveni ng'agiwandiikira minisita we avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga nga bateesa nti bagenda kufuna kye bayita Chinese Investment Agency bagenda kufuna kampani emu ng'eva mu ggwanga erya China emanyiddwa nga Tiangtanga Group eno ng'egenda kubazimbirawo kye bayita 5-star hotel. Abamanyi 5-star hotels eziri mu Uganda ndooza oyinza okutwala ekizampo ya Kampala Serena Hotel, Sheraton Hotel, Munyonyo Commonwealth Resort gye baatula nga batuuza entuuza enkuŋŋaana za NAM n'enkuŋŋaana endala ezaatula sayidi eyo ezo hotel bwe zityo ze zimanyiddwa nga 5-star hotels. Kati engeri Luzira prison gyeri kumpi n'amazzi n'ennyanja Baagalawo 5-star hotel nga kampuni eno nga bwe njikugambye ey'Abachina emanyiddwa nga Tiangtanga Group nga ebasuubizza okubazimbira ekkomera eddene eryefaananyiriza Luzira era nga banoonya ttaka we bagenda kuba nga bateeka ekkomera eryo wabula ng'ewali ekkomera ery'e Luzira okusinziira ku bbaluwa eno propose eno ng'eraga ligenda kuba nga limenyebwa babeere nga bazimbawo 5-star hotel. Era report eno egamba plans are underway to find land on which a new prison will be built to replace Luzira maximum prison, which is expected to be turned into a luxurious 5-star hotel. A letter from the President, Yoweri Kaguta Museveni, dated July 2022, has been leaked, confirming the development. Era nga wetwogerera kati tuli mu 2024 enteekateeka zino zonna we zinaaba zitambudde tujja kuba nga tubikuwa wonna we batuuse ne wetwogerera tujja kuba nga ate tubikuwa. Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nti ye enteekateeka eno agisapootinga 100 ku 100.
era okusinziira ku minisita we ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga amanyiddwa nga General Kayinda Otafire ye yagamba nti Luzira webaji kanji kusomera report ye oba statement ye nga bwe yagikola. Luzira was established when the criminal rate was still relatively low, but the crime rate is always increasing. We need another national prison elsewhere, given that Luzira is too close to the city and cannot be expanded where it is to accommodate the increasing number of inmates. Okusinziira ku General Kayinda Otafire, statement yajogera ng'ategeeza nti ekkomera eri Luzira we baalizimbira obuzi bw'emisango bwali butono, bannayuganda bazzanga emisango ku rate eya wansi, era n'ategeeza nti ekkomera eryo terikyasobola lwa nsonga kati abasibe bangi, emisango oba obuzi bw'emisango bweyongera mu ggwanga Uganda, era n'ategeeza nti lewe tuba twagadde okugaziya ekkomera lino ery'e Luzira tetujja kusobola kubeera nga tuligaziya kubanga liri kumpi mu kibuga, almost liri mu kibuga, tetulina ttaka limala kusobola kubeera nga tugaziya ekkomera lino ate ng'obuzi bw'emisango bugenze bweyongera mu ggwanga Uganda. So kati Luzira ne bateeka pulaani eyo ku lupapula, era olupapula olwo ebbaluwa eyawandiikibwa ng'eva ewa mukulembeze Museveni ng'egenda ewa minisita we mu gavumenti ya NRM kyenjogerako. Ebbaluwa eyo yamala n'eriikinga kati ng'ewali Luzira prison abasibe badde beeyagalira n'amakomera amalala agali mu 249. Amakomera gano njagala okutegeeza nti Luzira ebadde ebakulembera yandibanga egenda kuvaawo. Baagalawo Sheraton Hotel endala, Baagalawo Kampala Serena Hotel endala, Baagalawo Munyonyo Commonwealth Resort endala ezeefaananyiriza bwe zityo. Wano ku Redzone TV nja kuba mbikuwa bulungi nnyo, ate okusinziira ku reports endala ze twafunye kiraga nti ku ekkomereri weriri nga si 5-star hotel yokka yegenda okuzimbibwawo, wabula bajja kuteekako ne supermarket obwaguuga ebirenga nayo esobola okwaccommodatinga abakungu abanajjanga okuliirako ssente zaabwe mu hotel eyo emanyiddwa nga 5-star hotel. Redzone TV kwoli amawulire gano gakusanze gatya era gakusanzeewa? Genda mu comment section teekamu obubaka bwo obanga osinziirawa yonna gy'osinza gy'oba otutegeeza, obeere nga ate otambula naffe ebbanga lyonna, embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo, obeere nga tomiisinga nsonga yonna, buli kimu ojja kuba okimanya era ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanya Redzone TV bw'enaabanga eyina ensonga yonna gy'etaddeyo. Ekkomera ly'e Luzira ligenda kubeera nga limenyebwa, ensonga tuzikuwadde, ojja kuba ate tomiisinga kintu n'ekimu. Kkiriza nkuyisizeewo akalango kano agwe wenna omudigize Lydia Jasmine akutegeeza nti live mu concert emanyiddwa nga Firstborn ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu 2024. N'ategeeza mwenna abawagizi be okwetolola eggwanga lyonna mubeereeyo bambi mumuwagire abeere nga ate akikuba ku concert ye emanyiddwa nga Firstborn concert ennaku z'omwezi nga lumu mwezi gwa kusatu 2024. Ordinary ticket ejja kuba ya $2,000, VIP ejja kuba $5,000, ate emmeeza zijja kuba za million 3 bigenda kubeera ku Hotel Africana, ate biteereddwa mu ssente company ezo nga Sprite, Momo, MTN, Radiant ne MTN ne Euroform. Abategeezeza nti mubeereyo mu bungi bambi mumuwagire Lydia Jasmine live in concert Firstborn ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa kusatu 2024. Nkugambye ordinary $2,000, VIP $5,000 nga n'emmeeza ejja kuba ya million 3. Oba oyagala okubukinga ojja kuba ku namba z'essimu 0704 322 539 ne 0753 811 ne 039. Ye namba gy'okubako obeere nga obukinga emmeeza, obukinga etiketi yo, ate obeere nga okikwasaganya bulungi nnyo. Redzone TV kwoli we bali kubanga okyatugoberera, tuwuliziganya ate mu updates eziddako.